Yanza kenyini HK Media Hadija Kigoza ate nkutusaako ebyo byagala olaba byokka ate nga olunaku olwaleero wandabira essaawa eno tuli Kampala Uganda ku Impala Hotel waneeno ate nga nina ekyenjawulo togenda kikkiriza naye nga ate sinabakubera nga nkwanjulira omugenyi wange olwaleero bwati bamuliseeko Roni. Iculi Jaja.com President wa bloga mu ggwanga n'okweyongerayo nabagamba wotuuka mu country call me. Tomalaga sereza ki simu tomalaga kwata interview adijjo lwatuse nakubira president kati abantu be Dubai tubabuuzizzaako nnyo ku HK Media ono ye kabaka wa mu Dubai yabaletera blogging abane mukopa naye temumuwairawo bintu byakola ki beyetagola okuba mukazi mwina mwaka dubudubu kwate mwenna abasajja mwali mutunula butunuzi muwoza mugenda vuga uba naleeta akakodyo kati mwenna muli awo mwesaanisa obukalu adija mumuwe ekitiibwa nganze president wa blogger adija mumuwere ddala ekitiibwa ku bendo lya Buwalabu odo Abu Dhabi wow no man kata naye nga webale. I feel good mbadde nga nkugoberera I'm your fan nga nkulaba okola interviews ezenjawulo naye moso okola interview nga zinako value zileta value naye olabya nti olina value nga abantu bakuwadde endorsement si ne muntu musajja n'ayogera tewali alimuwa endorsement neji bajja baddugala ku kamera alinga ayina ebizibu emisuwa gimwereze tayinza kuba bwati kati ogenda laba eno video nogitunulako obutunuzi ogenda nga oyagala ogiraba muzukulu wange omulaba omubiri kyekyo toddeeyo n'otandika ogaata isimamba ku namba ya Dija gwe please wabula lwaleero nshongera kugimalako nga nseka sinza atasekera bwerere nange ate nga tukyagendera ddala maaso olwaleero ndowooza bamulisizaako ne bakiraba bulungi nnyo nti omugenyi gwendi naye ate olwaleero wamweggundo nnyo eno show ekutusibwako aba Speed Express Tours and Travels ate nga be batwempowering okubeera nga naawe show nyumirwa mu ngeri gy'onyumirwamu poza ate nga ne baganda baffe aba Ross Coffee Academy we balinnyawo ennajanankumbi okubeera ate nga nabo bakusomesa okubeera barista atukiridde Jaja Iculi njagala nnyo okwebaza for the biggest support nze omulundi gwe nasooka okulaba actually wali oli ku live ne baŋŋamba awo era nga wondaba kyali wange oyo gwe ntambula naye nagamba Dija sooka oddukeko ku page ya Jaja Iculi akwogeddeko ne ngamba nti Jaja Iculi nanga njogeddeko nenzijala enkulonyako nenga webale nnyo okunsupporting. I feel good kubanga initiative eno ya blogging twagitandika dda nga ffe tuli mubyaffe bya lwali nepenge twejerega naye slowly by slowly nagenda olaba ng'ekuze teyinza kuddayo nengenda nengamba president tugikole ki tugiorganizing tugigeze kubanga abaana ebafunira emirimu kati ba tiktokers bayina sente vakubano ba Facebook ab'olugambo tewali kyafuna abaana abagezi bategeera Adija Kigozi ndi strong wa Snapchat ekola sente litakagwa empya emiyayo giri ku Facebook gyesibako teyinaako following teyinaako bulango kati kwegango yagala mugamba waliwo kye tuyita divide the energies nzondaba nina emikutu gyonna Twitter TikTok nina bahandola nowemba siriyo noweba nsiba mundaba yo page sigala zikola ki zitambula weteekemu okitegeera omanyi we am I strong woba oli ku Facebook ng'abawala we bazuula abawala abasinga abali klasi bazuula nti ku Facebook kuliko bad energy oba tobimanyi bya bad energy owedde n'agenda n'akola ki n'awamba Instagram ogenda olaba olinga byagaana eno n'awamba TikTok ogenda olaba omuntu gwali omanyi nga byagaana nga yawamba YouTube nga yawamba Twitter nga yawamba gundi yani Snapchat wamba omukutu osobola okuba nga ofuna ki ng'olina akasente kati omula atandika programu n'alanga agency n'endala nenuukola programu n'ayogera tamuli kantu naye kati mwana muto alina endorsement simeka biri nange nze nyini wonziza okulaba nze ambasada wa wano eno na hoteli nze ki nze ambasada nebakanywa bagenda kukola pate ngenda kugaba tiketi zizino wenkowanga nebako omulumu mpitirivu obuki obulungi naye nga kyo kyonna kiva ku ki okweyisa mu bantu
okumanya ddi lw'okoze ensobi nze akugamba nkola ensobi all the time naye abantu bakimanyi nti lero Isma naye manyi okudda matu ne bagamba bannange ndi muki ndi muntu tekina eki kikujjako okugamba omuntu nti nkola ki nsonyiwa naddala mu abali ekate Dubai omuntu akututte mu nsi togimanyi omazeewo ennaku 3 bakutaddemu ebigambo otandise omumanyira ababuulire tokisobola kyekyannemya Bulaaya kumanyira bantu tte tonnatuuka wuliriza nnyo omuntu akututte ki Bulaaya ayinza okuba nga muyinza ofuna obutakanya kiryoke ennomo naye wuliriza nnyo akututte ki kubanga ye aba abaddewo bwagamba muneeri ekkubo olyokutte si ddungi abantu bangi abateekamu ebigambo nga ye yalemwa ng'ajja wulira bubi ng'oyiseewo n'akuteekamu ebigambo nga waakatuuka nze banteekamu ebigambo esudeni ng'obimanyi oyo akuleese okakana mukazi wattu nga mwambalidde naye ng'omuntu gwe nnyambalira yayina kaadi entuusa ku future ki ey'omumaaso buli wowulira nga tobitegedde take me for example ku Bulaaya nandibadde natereera dda naye yaŋŋamba nga tojjangayo bintu ku credit nga simu zijeeyo Steve zijeeyo sofa nzijeeyo batandika okumpa amabaluwa ne gannemesa nekyengendo gakola ki ogakolera wuliriza nnyo omuntu akututte kawabe Dubai wadde Deira wadde Abu Dhabi wadde Qatar weewo obudde ate ne woba onoovaako omuntu akututte ebweru gwe beera musiru gwe batutte obusungu ne bye bakoze kubanga sijja kugamba nti abakutwala ebweru bakola ebirungi gye bali bangi ba mitima mikyamu ng'ayagala byeyayitamu nawe byoba ki naye kyenjagala okusaba kimu ne woba onoomwawukanako gwe ba n'emmizi gyova toyombye gyova tokoze eki gwe muleke kali agamba waayo omuntu wange naawe nga naye nga gwe biri yeyakkola wabikola ki wabitereka kijja kuyamba nnyo mu nsi yonna mwokola ki mwoli mufube otereka akasente okitegeera akasente ko katereke nga weewala speculation abantu bebweru munsobera musimanyi nteresa kojja wange simanyi maama wange yanterekera esente si mbuzi balinda abudala yabagisala akwata ku sente yazikozesa okwata sente olina gwolinda naye olowooza Peter ayinza osala embuzi awaka nga Isma waali bagamba ne waba nga awaka wa maama Anet nze nakuleezana nga ekyalo kyonna banninda bamaama Sandra ku Easter nti Isma jangu otusalire ki enkoko kubanga bamanyi balina oweerezaako banneiba abasiraamu naye sente si bwe zityo sente azikwata azikola ki azikozesa this is why you have been disappointed kubanga obwongo bwammwe buganya transitinga to digital gulawo kaadi ngoze Uganda ogifune account ogikole ki ne kaadi ne ka ATM kakole ki kakati bw'omala obeera nako sente yo giteye ku akawunti ki togikwasa maama wo taata wo ayinza oba yamukyawa dda ng'anoonya we yebbulula n'omuwa miliyoni 4 naye n'agenda ki awutu sister wo ayina boyfriend gwajjo wa sente bamugaye tugula akataka sister wo muveeko anko wo okitegeera mulekawo okwesiga ba family member sigamba nti bonna babi naye nkugamba situation zetuli mu sente zikema ate omuntu aba n'ebiki kati oli eyo okola naye buli sente zoweza miliyoni 4 ng'oweereza sister wo kati naye alina miliyoni 10 mu nju sizize kyokka alina ekizibu okitegedde olaba wootadde omuzigo ku muliro so twemanyiza okutereka akasente ku akawunti zaffe tuleme kudda mu bizibu byetukola ki tusanga abantu balina emitima n'obwavu bwabaluma muganda wawulira ng'odda ng'obukadde 10 yabubba n'akuteegesa abantu ku entebe ne bakkuba akatayimbwa kubanga talina kyakugamba okitegedde mubawulidde baki bangi omuntu bakomawo ne bagwa eddalu nga talinaawo kintu naye ng'esente yaziwa maama amuzaalira ddala naye nga waka waliwo mwannyina ne guganda gw'ogulenzi ogwagaana okukola guli awo maama yagukola ekyejo olujja ne gulya emmere ne gwewaka sisita lwaki tonnatuweereza za DSTV omanyi tetulina nayaka ne guzzaawo maama baafumbye eki gyegali agagalenzi ge musiriwazza guli awo gukulidde waka olw'okubanga mukoze ne muzimbira maama ennyumba ennungi nga nnene ng'eriko ne boys ki quarters ne mulemaza baganda bammwe awaka n'osanga gu sister gulina emyaka 3
guzaalamu bbali ne gudde ewa maama guzaalamu bbali ne gudde ewa maama katalifumbirwa kubanga Mbadija Kigozi bakoze ne bagamba maama waffe takyayinza agenda ku pitiki latrine ne bateekamu flash ki shower tiles ebisenge ennyumba ne bagula wapya maama wamwe abeere buki guno obufumbo ne gugubulema lwa bucaafu ne gukomawo ku lujja abantu we bati nkubuulira Ndagala tugenda kufiira yena. Ne kugamba Adija omusajja yantama n'ogamba ate mbawaga mbo ama muviire waliyo ekisengeeka ne guuzuma n'obwana bubiri abo bagenda okubba ki sente z'abankuba yes yebebo kubanga omujja mu bufumbo kubanga olyoka Adija n'omugamba sajja bakakutamye mukakole ki kaviire ndabeeka ennyumba ki nene kumbe gwoleeta obuzibwe wa ewaka omuntu n'akoma we waka n'atandika obeerawo n'obwana we bubiri ogenda omuwulira be bali mu ambiyansi be bali mu ndongo be balibeera mu lonki gw'omuwaki kiva mukazi wattu ng'ogula n'akamotoka mugamba sisi tolaba bbawo yali akubonyaabonyozeeko n'ettama mulina consolation ze mweweezo kati okakkana ali waka n'amalawo emyaka emirala emeka ena ogenda ova ebweru nga sisi takyava waka nga is a perennial single parent kati oddayo ku Kyeeyo mwesize musakaddemu wano ng'omuweereza obukadde 10 n'obu tusanga wano ku ekikumi olunaku olwaleero ndina Jaja Iculi Isma Olaxes ate nga ndi mu kuntwalamuko ku mboozi ya nkuba Kyeeyo olunaku olwaleero ndowooza mwenna abakuba ekyeyawe Dubai otegedde ekyokola yakulagirira bed space muwe kiki ekitiibwa omuntu neyakuyigiriza enguudo wawooyimirira wawoogula emmere it takes time omuntu okuyambako ebyo ebiki ebintu abantu tebalina budde otuuse ovudde kalagala abamuva mu kyalo gwe muntu gwokusookedde ku nnyonyi n'otawaanya buli ali awo okitegeera njagala abantu bategeere bed space si nkomerero okugjawo nga tewasomako mu kisulo nze Dubai nze okunnema bulwa bed space mbusimanye Dubai ebikubyannumye ebyannuma mu primary byonna bampaaki so waliwo ebintu fe Bannayuganda bitekkiriranyaamu oyinza olowooza Dubai ate mubi naye wooligendako mu winter -20 ogimanyi so tulina ability resisting many conditions nkimanyi nti Dubai Abu Dhabi si enkomerero that's just a point of focus ojogende mu nsi ziki zoyagala okutravelinga okugula amaaso wonna woli okutravelinga newoba tofunye sente buli lunaku olina kyoyiga naye gwe tokikola ki tokimanyi impact y'obwongo bw'omuntu atravelinze si yemu n'ali wano okitegeera so keep the money beera ne target ogambe ngenda beere Dubai Abu Dhabi Qatar Saudi Arabia Oman ebbanga bweriti naye malirize nga ndi America nga ndi Canada nga ndi mu nsi ezigawa all rights n'obuntu okitegeera abazungu ba racist ne bakiza mu modern era talina wajja kukusanga azimba mu kibuga nga gwe tojja kujja yanakukolako diresi zino so beera ne target ebintu bingi nnyo wemba mukomyewo wano scholarships weziri invitations ogende mu nsi eri beta kuba wenna travelings Uganda eba tekumala bodda ate gye ekumala bawuliraga ebintu tebitambula bulungi nga oyagala kukwatamu ku busawo bwo osibemu ku bubbaaga oyiteko ku airport okitegeera abantu basigale nga batenda so that's very important ku bantu mwenna naye nga njagala bagamba abantu mwenna abali ate e Bulaaya mwegendereze abantu abali mu bendo ly'Abawalabu waliwo kidney business egenda mu maaso eno kidney business ye business kati esinga okuyingiza mu nsi yonna nga ne bw'ogiwalana teyinza kuvaawo ne webakwata nga bakujja mu kidney ne tucomplain nga teyinza kukola ki kuvaawo naye tubeere cautious ani akutwala ogenda kukola ki abantu nabalabye abaana bali mu biyumba tebalina na mirimu beera ng'oli sure ng'ogenda okukola ki otambula ate woba onoogenda okutravelinga e Saudi Arabia Qatar Oman Dubai ekintu tekikugwako buki buguzi n'ensi zeetaaga bintu biri practical beera ng'omanyi ebintu genda okoleyo layisinsi y'emmotoka e Uganda genda obeeyo ne certificate ya nursing
genda obene okitegera ogenda osomeyeko omulimu gw'omu mutwe ng'olina kati olaba abaana balanga ba balista abawalabu bantu banywi ba kofi tebali muvaako yiga engeri gye bakolamu kofi omulungi ojja kuba n'omuntu oba nagwo oba nagwo baana bangi ababeera mu Dubai nze mukwano gwange owakabi abeera Abu Dhabi bamuyita Kasumba Isma okitegeera na mukwano gwange omulala omanyi omukazi asoma amawulire ge bayita Hatima Sekaya Hatima Sekaya ali luddawa ali wano kwene bs naye baawe ye Sekaya eyo yabala ebintu byonna ebyabamandera abeera Abu Dhabi bamujja mu ssomero yatusinga okubala bamutambuza butambuza buli wali salabedi kubala bubaziki era abeera Abu Dhabi bawa Sekaya oyo gwolaba kyali wange tusomye ffenna ne Kasumba so beera n'omulimu okitegeera naddala okuvuga n'ebweru mu Europe kino kigenda ne mu Europe bw'ova eno ng'olina license ya Uganda toyita mu buzibu nnyo bwali bakukyusiza bukyusiza ne mu Europe kikola bayinza kutya nti obono tavuganga kukuga tekikanga bala bakuwa n'omwaka oba eyo license osobola ogivugisa omwaka gumu kitundu mu Sweden yes so beera n'omulimu gw'omu mutwe kubanga emirimu gy'okupangira eri mizibu okitegeera mizibu ddala gojja gamba nti no nja tuuka eri nkole ki njiye muganda wange wiiki 3 ze weetaaga okuyiiya teri ayinza kukkiriza katanda oba bweru toba bweru